breaking news. Museveni ne mutabani we Muhoozi batadde bifaananyi bya Eddie Mutwe nga bamukubye azimbagatanye face ngerimu n'omusaayi. Naye kiki kye baluubirira mu kino? Baagala gezaako kutukanga. Baagala tukuliyetinga mu fear. Komuledi wenna gy'oli njagala okitegeere nti Museveni buli kyayagala agenda kikola. Naye naffe kye twagala tugenda kikola. Kiki kye twagala? Twagala mmujjako. Ate tugenda kikola. Nti byonna bikola kutupoyesa tupowe tunafuwe mitima. Njagala okubategeeza nti kati olutawo luzeemu wakati wa Bobi Wine ne General Muhoozi Kainerugaba. Bibadde bitya? Bobi Wine yapostinga n'agamba nti Eddie Mutwe yabuzibwawo. Muhoozi Kainerugaba namureplyinga namugamba ali mu basement yange wansi ali mu kuyiga Lunyankole. Bobi Wine addamu na replyinga n'agamba nti mutabani wa President Museveni akkiriza nti Eddie Mutwe ali wansi mu basement ayiga Lunyankole naye obudde time will tell. Kati dakika mwende mabega General Muhoozi azemu na replyinga namugamba ya ali wansi mu basement ogenda kukola oki ekiri ku Twitter. Njagala okubategeeza olutalo kati lwa bigambo luli ku Twitter. Era Muhoozi onakulwe kuli yazemu na wandika n'agamba nti Bobi Wine lwakuba nti yamuyita ka Bobi nti Bobi Wine machi yange naawe eyebikonde ekyaliwo tudde mutwe ekube